Ne ku nsi ya Katonda eno mmwe abakozesa ba awusigalo mulabye era mukyalaba ennaku. Bwe kiba kisoboka bakyala mmwe mwekolera emirimu gyammwe mwesonyiwe ba awusigalo. Oyo omuwala gwe mulaba awusigalo. Naye bakama be bamulekera abaana ewaka abasigaza abalabirire. Omuwala ono awusigaale waka asiiba bwereere. Asiiba bwereere ng'ali bukunya nga bwe yazaalibwa. Addira abaana n'abatuuza mu ntebe oba abawadde caayi n'alyoka ajjamu engoye n'asigala butenga bwe yazaalibwa. N'alyoka akola emirimu mu nnyumba nga bwe yeetooloola yenna agenda. Aha, obukyala bonna nga buli bweru bwe buti, abaana nga balaba bwe bati, abaana nga balaba nga teyeefiirayo. Kati bakaama be bano kye baakola okuva ebaamuleeta nabo ndowooza beekengera abakozi. Baafuna kamera ne bagiteeka mu nnyumba. Buli kimu kyakola ewaka nga bakiraba ku ssimu zaabwe kubanga kamera zino baazikonekitinga ku masimu. Kati ye abadde akola bino byonna nga takimanyi nti babeera bamulaba. Abeera bwereere nga bwe yazaalibwa bute. Abaana abayitako nga tataddemu yadde n'akapale, nga tataddemu yadde ne kannika. N'alyoka atambula mu baana n'alyoka aba bannange. Bakama be balabye kibasusseeko ne bagamba naye omwana ono abeera obwerere baana baffe kiki? Ne bamuyita ne bamugamba nnyabo, ekikukoza nga bino eno byonna ng'oli bwereere waka oba otegeeza ki? Afuuse kasiru, omumwa guzibye, n'okwogera tayogera. Bakama be bakomawo okuva ku mulimu tayogera, talina kigambo kyonna kyavaamu. Bamuyita buyisi, adduka buddusi misinde, tayogera. Wabula bwe bavaawo ne bagenda okukola ne bamuleka ewaka yekka, abeera aleekaana, abeera ayimba, abeera akola buli kimu. Embeera ze ne zibasobera. Bamugambye omanyi, okusinziira ku mpisa z'olina tetugenda kukusobola. Tosobola kuddanga ku baana baffe n'okunamira bw'otyo, ekinaavaamu ng'otandika okubakozesa. Bamugambye paakinga ebintu byo, tugenda kuzzaayo gye twakujja. Omuwala ono kyakoze, addidde obugoye bw'abaana baabadde alabirira n'abupaakinga mu ngoye ze nga nabwo abutwaliramu. Kati abadde akutte ensawo agenda ne bamugamba sooka oleete ensawo yeeyo tulabe. Ebintu by'otutte, otutte biki? Abawusigalo mmwe mumanyi okutwala ebintu ebitali byammwe. Bagenze okukebera nga mu nsawo apaakinze sitookisi z'omwana, apaakinze bunnappi, apaakinze simanya buno obupale. Gwe erinnya yabalimba yeeyita Eva naye nga bamukubira amasimu bamuyita linnya ddala. Kammwe batuuseeko mumwewulirireko. Vidiyo yiiyo gimpereka like itambule tuke ku buli muntu. Tukusanza ne bupiisi bw'obugoye bw'omwana, olina obusokisi bw'omwana, olina obupiisi bw'osala ku masuuka, ku busuuka bwe. Obadde obitwalawo. Tukubira mu nnyumba ne weefungula ne weeyambula olinga omusazi kiki? Bupiisi bw'oku busuuka bw'omwana obadde obutwalawo. Ne busokisi. Kyokka ekibeerawo olaga toyogera. Naye kiba tetuyiwe n'okuba obukule. N'okubazisama mu nnyumba ne weefungula n'otambula ng'oli bwereere. Tofaayo bwa mwana akulaba. Ne weefungula obubi nga buli wabweru toyi munni Eva. Bino tubadde nga tubiraba. Ekiba tubadde nga tukulaba buli kyokola. Ekiba tubadde nga tukulaba buli kyokola. Kyomusa nti abadde olina lyonna ebbanga. N'engoye zange lwaki oyambala engoye zange? Lwaki oyambala engoye zange? Wemba siriiwe engoye ze mbeera nkuteereddewo okwoza n'oziddamu n'ozambala. Lwaki? Nikyera gwe Eva gwe Olivia. Kuba kuba masimba buza Olivia. Naye gwe tugamba gwe Eva. Bwani? Buli eri abo bamukubira essimu ne boogera amannya gombi.
eri Olivia n'eryekika n'abyegaana n'agamba si yeyo okwogera mu kwogera namuwa n'ayogera nabo ng'alaga ddala abamanyi naye omuntu owo asobola okuyita amanya agatali gago asobola okuminsitekeninga amanya nikusobola minsitekeninga linnya ate sinawakuyita erya muganda we era obeera familia naye gwe nawakuyita amanya gonna n'ogeegana mbusi yeggwe lwaki abamu bakuyita Olivia lwakwesimbaga abagala Olivia. Kaakati amazima go gali nti nze sivumirira ba Awusigaalo nedda sibavumirira kubanga nkimanyi bulungi nnyo eriyo bawusigaala abalungi abakola emirimu gya bakama baabwe bulungi ne muganda wange ku mulembe guno tebakyalabika era bayinza obba nga tebakyaliyo. Abantu ndowooza bakola emirimu gya bakama baabwe abalungi babeera bakadaama ababagenda ku byeyo kubanga eriyo bwe bagenda bakimanyi bagenze kukola tebamuzannyo nti Omwalabu ono aba tokoze ajja kuteekako embeera Omwalabu mukambwe Omwalabu atta Omwalabu amma emmere kubanga eri obeera ku mawanga kati kiba kikkakatako kukola okulaba ng'ate omaliriza n'okomawo eka e Uganda eri oba ku kicuba ng'olina okukola ekicuba ekyo okulaba nti ate bw'okimala okomawo ate e Uganda. Va ku bano ba Awusigaala ab'e Uganda nti agenda kujja mu maka ago akole naye ng'akimanyi nti bw'omunyiizaamu mu kino oba kiri asobola okudduka n'avaayo waka n'addayo ewaabwe. Okitegeera ekintu ekyo kati sabamu we batu we balowooza era we bakola. Naye ka mbabuulire kino, omuntu bw'afunamu kasente jjukira abakazi abasinga obungi balina emirimu bakola nti tababa tasobola kukola na mwana kimukakatako okufuna ku mukozi ayinza okumuyambako ku mwana naye abakozi abalungi nga tebakyalabika abakozi abalungi nga baggwaayo abakozi abalungi Bawusigaala abalungi muganda wange okumufuna nabanga akuwuliriza era essaawa zino amaka agasinga obungi mu mwezi asobola okuba ng'akozesa Bawusigaala nga 6 in 1 month ng'agoba bw'aleeta lwaki baboosi babi ekyo nkimanyi babi balina effuga bbi babogola bacunga ne Bawusigaala balina empisa embi bannange. Kati ono gwe mulaba bakama be alina embeera z'abalaga nga weebali wabula alina ate omuntu omulala amulimu nga bakama be tebaliiwo. Ba Awusigaalo balina emize buli Awusigaalo gw'ogenda okuleeta ewaka agenda kujja n'omuzenga gugwe nze nkubiriza nnyo omukazi yenna okuyiga okwekolera emirimu gye nze kino nkigamba nnyo abakazi mwenna abali eyo yiga okwekolera emirimu gyo otherwise Abawusigaalo bakyabakola nnyo ebintu mwekolera emirimu gyammwe kubanga mugisobola. Okitegeera ekintu ekyo Awusigaalo ono bwe yali ajja mu maka gano yabagamba linnya ddala yabagamba ye Eva kumba ate waliwo abamukubira amasimu olwo bakama be nga bawulira ate bamuyita linnya ddala kwegamba alinga nga komando alinga eyajja okubega tayagala bamumanye tayagala ayinza obba nga yabalimba nejjabeera lwakuba nti ebiseera ebisinga ennaku zino ate ba Awusigaalo bano babazigira buzigizi bantu. Omuntu abeerawo nga yagala Awusigaalo ne bamugamba nti andina omukozi nze leeta emitwalo 10 mulimu kampani ezifunira abantu ba Awusigaalo. Kati abaana abasinga bajja ne missoni zaabwe bajja bali ku mission nga bali ne missoni zaabwe. Okitegeera ekintu ekyo ono bakama be baba tebaliiwo ewaka asiiba bwereere kyokka alina abaana bamulekera abaana ab'okulabirira abaana n'alyoka abeeyambulira bonna n'alyoka yeetalaatala ng'ali bukunya ali bwereere nga bwe yazaalibwa yenna nga tafaayo eno bw'ayimba eno bw'atula mu ntebe bwe yeegaala bw'akola biki abaana bamutunuulidde nga bamulaba ekintu ekibi ennyo okukamala. Bakama be balaba baamutega kamera nga baagala okulaba biki by'akola ewaka era kamera kintu kirungi nnyo mu maka. Bw'oba ng'oteekateeka kuleeta Awusigaalo ewaka fe okulaba ng'oteeka ne kamera mu nnyumba bamugambe buli kintu ky'okola ewaka tukiraba era tebamugambe nti kamera ziri wano nawali ayinza ozoonoona. Bamugambe buli kyokola ewaka tukiraba era tetabyegaanye wabula asirise busirisi. Engoye za mukama we zaasiibamu ewaka mukama we oluvaawo
bw'akoowa okubeera obwereere eddakyalo ono ng'agenda mu kisenge kya mukama we ng'ayambala engoye za mukama we nga zaasiibamu zaakoleramu emirimu obudde bw'alaba bunatera otuuka obwa mukama we bw'akomerawo omukazi ng'engoye aziggyamu azizzayo gye zibeera nga tazoozeza na kuzooza nga byonna mukama we abiraba ku kamera ng'abiraba ku kamera kati amugambye omanyi nnyabo weebale okutukolera ky'otukoleddeko kimala eyo ensawo gy'olaba gy'akutte erimu ngoye ze naye abadde agira ne bamugamba sooka ojje wano tulabe ebintu by'olina oyinza okuba nga ate munnange otwaliddemu ebintu ebitali bibyo nga kituufu ng'addidde obugoye bw'omwana bebi ow'ewaka abutwala atwala stokisi atwala bunnappi atwala bugundi obupalepale ne bamubuuza obugoye bw'omwana waffe obadde obutwalawa obutwala ku musawo muganda obutwala luddawa abayina balina emize ate babeera bawala bato nga balina emize 8 mukama katonda ono era mmwe abakyakozesa ba awusigaalo anyway byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale kufollowinga saako n'okuba nti ate mulayikinga mbaagala nnyo omukama katonda bankuumire abankolera obungi obutagambika mbere bulungi mweraba peace and love subscribinga sharinga commentinga likinga